At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Buterevu tubaniriza nnyo bannaffe. Kakati Sundus Exchange bebaweereza ssente nozifuna direct eno ku mobile money. Oli waweereza ssente gwe nofuna ku mobile money ebitaliko mbuleeta ndaga muntu leeta kino leeta kiri. So bannaffe aba Sundus Exchange tusobola okukozesa mu mbeera eno gwe oba oyagala kuweereza ssente mu butono bwazo. Sundus Exchange beyune. Tubadde mu n'ebya European Union yagobya amafuta ge Uganda nabo nabagakolamu ne one warning eri Total Engines ne contract gye yakola ne one warning bonna bagenda okikola n'okuzimba pipeline paka e Tanzania. Kati president yadda ayogera eggulo n'akona kweyo ensonga n'agamba Total tujja batanza omutango mugeze mutuveeko. Mukulu Kabwe osobola okwaniza ku batuwuliriza. Abatuwuliriza sanyusa atobasinkana olunaku olwaleero kama Katonda mulungi abankuumidde ne tuddamu okuwuliziganya. Manye ennaku zino ensi we yatuuka twafuuka nkeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu. Omanyisire enkoko y'omutamiivu bwakeera ku nkya n'alunda enkoko ye. Bwebeera mu kiyumba ng'eriwe awakasa eggwanga buli lwakomawo ng'atamidde ng'agamba nkoko gwe ngenda kukulya olwaleero luno gw'ogenda okumalako hangover y'omwenge guno. Kati kumba atamidde wagira n'akoowa ne yeerabira ne yeebaka. Kati agenda okuzuukuka ku makya ng'ebirowoozo by'okugirya tebikyaliko ng'agirekanga lukeesa. Kati bayita nti nkeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu. Kakati munnaye ne Uganda eno tukeesa lukya. Kati European Union ensonga eno mugirabe birungi. European Union kyeki? Kati European Union kati gwe mukago waliwo omukago ogwakolebwa nga bw'onoogamba African Union naye guli ogwabwe gwa muzinzi. Gugatta amawanga ag'omu Europe gonna. Amawanga mulimu agalimu mulimu agavaamu. Kati nga bw'olaba Bungereza yaguvaamu. Bungereza yaguvaamu. Kati mulimu n'amalala tekyateesa. Mulimu n'amalala agaliyo nga gatundayo ebintu naye nga tegali mannyikivu ga memba nga bw'olaba Norway. So kati ge mawanga tukkirize ge mawanga era agasinga ebyobusuubuzi obugagga ate era ge mawanga agasinga okugabirira Uganda ssente n'obuyambi bwonna na buli kimu. Basobole okwekuumira mu byobufuuzi bwabwe. Era buli ggwanga lyonna buli kye basalawo kitera okukola tewali ggwanga litatya European Union kubanga kabeere Russia kati European Union kumuteekako natti. Kati European Union ekolagana ne munywanyi waayo America ate era bafuga ensi eno. Kati ekintu ekigaaniddwa mu European Union ne mu America oba tosobola kikolerayo. So kati abantu basooke bakitegeera kuba ne America ewuliriza ate n'aba European Union bawuliriza America kyebeesazeewo. Kati oli ayinza okugamba European Union kyeki y'amaanyi era mu njogera ennyangu ng'eyeegatiddwako munne waayo America be batambuza ensi eno. Naye kino kankirabe bwe nti ebiseera ebisinga President Museveni olumu mbeerako ku sayidi ye ate sayidi emu nenjawukanako ku sayidi ye olw'ensonga President Museveni amawanga nga Russia esitudde mundu n'erumba Ukraine. Mutuufu omuntu yenna ne bwe yali mwana muto ng'osobola okutuula ku TV n'olaba ffenna twanyiiga ne tusalira Russia omusango obuwa ekkaaze lyeyina n'olukaali lweyina okulumba oli nga talina kyamukoze. Talina kyakugowoza manyi ayingira NATO. Bw'ayingira NATO n'okola otya? N'okola otya NATO n'ekusaanyawo nga tolina kyokoze. Omanyi teriyo omubbi ku kyalo ayagala balunda mbwa. Era bwe mutuula mu nsiiko za security ng'omubbi abadde anaatera olwagala okuweruka kangula embwa yange ayinza n'oggiwa obutwa.
yaleeta ekiteeso ekittembwa nagamba embwa zijja kuluma abantu naye nga n'embwa ekyali nto kati ye Putin yafaanana n'omuddi atayagala mbwa nti tayagala Ukraine eyingire muki mu NATO ate nga nsi yeetongodde naye nga waliwo n'amawanga nga Poland era agaliraaniganye ne Russia naye nga gali muki mu NATO naye ono tayagala ayingire nga yeekwasa ye mubbi w'okukyala atayagala mbwa oba atayagala abantu bagula kufulungu n'akozesa olukaalikali n'alumba Ukraine ensi yonna n'ekivumirira ffenna ne tuwulira bubi nnyo abantu buli muntu alimu empekera n'awulira nga mutuufu si kituufu mutabani w'omukulu wano yavaayo ku Twitter ye n'agamba ffe tuyimiridde ne Russia ate nga bo bali abazungu n'omuntu yenna ategeera pulezidenti w'eggwanga ebiseera ebisinga omuntu asinga okumuba ku mwoyo abeera mwana we gwe ne bw'olaba vice president ne bw'olaba prime minister ne bw'olaba ani bonna gasiya omuntu asinga okubeera ku mutima gwa president abeera mwana era osobola okusiŋŋaana vice president nga w'amaanyi naye nga vice president okumuteekawo omwana alina omukono okumuteekawo abeerewo so kakati omukazi n'omwana babeera b'amaanyi statement eyo omwana bw'agikola kitegeeza ensi yonna emanya ne kitaawe wakoze eki bwasazeewo bwayimiridde ate n'otovaayo giwakanya naawe n'ogenda mu maaso okukyaza minisita wa Russia ow'ensonga ez'ebweru biki najja nakubendi naawe n'ogamba Russia yali ntuufu okulumba ani Ukraine naye nga weerabidde nti Russia olw'okuba omanyi ebiseera ebisinga badikiteeta bakolagana nnyo ne Russia bulijjo osinga na dikiteeta Russia yebeera emabega waayo Russia, North Korea, China bulijjo osanga badikiteeta nti wano kyakuswala amawanga ga Europe ago sente ze gatuwa endala ze gatuwola endala ne gazituwa Russia etunulira byakulwanyisa byokka pulezidenti wa Uganda ne banna bamufaanana ze bakwata ne bagenda Russia okugula emmundu oba otegeera kyengezaako okugamba nkitegeera nti sente zojja eno oba ze weewoze ku mabanja mu mawanga ga Europe boyita ababi ate bwozituusa wano zokwata n'ogenda ogula emmundu e Russia European Union ekimanya naye n'ekireka nti Russia terina buyambi bonna bwe wa Uganda okuggyako obw'amagye era ogenda okulaba nti batutte bannayo amagye bagenda batrainingire Russia anisa ebyobwerere Russia yesobola otoolayo yensonga lwaki abamagye awo bwe bava e Russia n'entendekewa y'ekikomunisiti gye bagendamu bwe bakomawo bakwata munnamawulire nga kamera bagiraba n'ensawo yakwata amawulire ge ne bamukakkanako abamagye nga 8 ne bamukuba n'agwa wansi n'awanika emikono ne bagenda mu maaso nakuba ensi yonna n'ekivumirira pulezidenti n'avaayo n'agaa baŋŋambye yabadde adde kamera munnamawulire yabadde abbye kamera kugamba naye mu kulowooza kwa pulezidenti yalowooza nti omuntu wabba kamera ne bw'aba yabbye kamera balina mukuba batyo nti omubbi akubwa atyo ne weebuuza mmwe ze mubba mu gavumenti nga tetuyitirangayo minisita ng'oyo nemugalamiza oba mutuleetere bamutulaki nti yakwata contract company gyalinamu shares n'agiwa contract n'agiwa deal mu airlines okitegeera mbu etunda ekifaananyi kya airline ebweru naye ng'ate email yeegaana naye ate nga email eri ku company eri yasaba yeyiye gy'akozesa oba okitegeera lwaki temutukwatira ng'oyo naye nemukuba kubanga omubbi akubwa bw'atyo so kakati pulezidenti ekyo n'atakimanya n'avaayo n'aga nti Russia yali ntuufu Russia yali ntuufu ku mafuta g'olina Russia tegenda kutwalako yadde ettondo kuba yengabiriza ate kuba nzijjukira bulungi gundi minisita wa Russia yajja wano ng'ate asabirira tugula amafuta gaabwe abatakimanyi nti mu nsi yonna Russia yesinga okuvaamu amafuta amangi ne Saudi Arabia zensi ezisinga okusima amafuta kitegeeza amafuta ge tulina katale agasinga gonna gaba ga Russia kitegeera gwe bwe weeyinula nayo nga n'ayayagaayo bakataddeko natti bagagula mu bubba gwe ne weeyinula nti gyewogera ki pulezidenti kye wali ofiirwa okusirika obutabaako kyoyogera ku nsonga za Russia kuba omanyi kiringanga mukazi wo bw'anadda mu gulupu n'omusiŋŋana n'abakazi b'omukyalo ne batandika okuyiga ne mukazi wo n'akuvumiramu ng'ali eri okusooka baali bagambye mbu tebatutte sayiti naye nga yeerabidde nti ajja kudda eka okitegeera nti gwe pulezidenti weeyinudde ne Russia naye weerabidde nti n'eddagala erigema livudde mu Europe erigema covid okitegeera kati European Union ekisobola ekikoze okubonereza Uganda olw'okwogeza obutamanyi
Kitegeera bulungi. So ate president okuva emabega yonna ng'akyali Yoweri Kaguta Museveni yawulirizanga naye oluvannyuma n'agamba nti okuva n'olwaleero yenze tibahabulwa era watufe mu Luganda tukimanyi nga mutawabulwa oluvannyuma lw'okuba nti takyawabulwa tukyagwa mu bizibu bingi olw'ensonga bannabyabufuzi baavaayo ne bavumirira Twitter muhoozi gye yateekayo ewagira Russia kyetwandisuubidde nti bawini byanyima bani bonna ne bagivumirira kyetwandisuubidde nti president yandize n'akola ki ffe tetuli bwetutu ffe tetujja kukola bwetutu naye oluvannyuma lw'okuba nti yafuuka tiwahabulwa n'akola ki n'akwata. Ng'omaliriza ku nsonga eno kati kyekiddako gwe kyolaba ebizibu we buli kuba omukulembeze ye yagambye tekigenda koma nze akulimba akyuse empozi program European Union gana amafuta okugavuga ogatwala ettanga omugundi omukutuufu gukola ogutwala ettanga ekigendererwa kiri ekintu eki kimu gatuuke ku Indian Ocean gye galina okusibuka okutambula okugenda mu katale k'ensi yonna singa European Union ekugaa nti tejja gabula onoogatwalayo nedda kati ekyo tebakulimba alina kwegayirira ekyo akijjemu n'okulimba akijjemu amalala okitegeera akijjemu okulimba mu buli ngeri alina okukola enkola endala olw'ensonga tosobola gatundayo bwe banaagagaana okugagula kuba Total engine esobolerera okusigala yonna ekyayo negamba contract naginyweza naye nti neweeba emaliriza ogasima tegalina gye gagenda contract waginyweza Total company ya Bufalansa France eri mu European Union bayisize ekiteeso kati golooza basobola ogigaana nesigala ng'ekola nedda osobola okuwaba omusango ne gugenda mu kooti emyaka 2 era ekugamba nti ffe contract kwetuli naye gwe tereeza ebintu byo webale nnyo kati gwe ne muloga nti ojja kuwabira Total era ojja kufundikira gwe tereeza ebintu byo kuba kati era Total kati ku nsonga ya president eyo bwenkiraba bwento kyekyakoze eki kyekyagaanisizza nsonga yakweyingiza mu lutalo lwa Russia kati bwe tudda ku sayidi endala European Union oba omuzungu tayagalangako muddugavu obulamu bwe bwonna kuba singa amafuta gano gabeera nga tegabbiddwa ne gasunsu gagenda ku katale k'ensi yonna kitegeeza Uganda ejja kutandika okufuna ku ssente eza dola ensi ejja kutandika ottereera okustabilizinga dola waffe wano ekitutawaanya nti tufulumya dola ssente nnyingi mu kugenda ebweru ate tetuyingiza naye nze nina ekintu kye neebuuza ng'osinziira ku nsi endala nga zi Nigeria byani olowooza amafuta wano ganaatereza ensi eno oba gayongera kuleeta ntalo anti sabotage olw'ensonga nti bali abagenda abazungu tebaagala Africa etekole ki eterere kube Nigeria byendabeeko ekibadde kikola Uganda kibadde kiri nti ekibadde kijja okuyamba Uganda kyali kiri nti kati ng'ogyeko nti abazungu tebakwagaliza kukulaakulana Uganda kyeyali erina okukola kiri ekintu kimu nze by'okuzimba omukutu gw'amafuta ogutwala ettanga saabiwagira lwakuba nti pulezidenti bw'aba akola so kati ekintu ng'ekyo banditaddewo omukutu abantu ne bawa ebirowoozo ki ekisobola okukolwa nze endowooza yange yali bweti pulezidenti nali nkola bwe nti amafuta agagenda ogeetaaga gayite Tanzania wali okwata refinery n'ogiteeka e Bunyoro bw'obanga wali oyagaliza bannansi toyina nsonga lwaki refinery ebeera e Tanzania ensi etalina mafuta ng'ogajja wano ogenda ogaterereza eri kikyamu olina okuteeka refinery e Bunyoro oba mu region mu Buganda mu Uganda amafuta n'ogasima n'ogasengejjera mu Uganda bw'omala okugasengejja mu Uganda amafuta ago galiko ebintu bingi ne babeera nga abazungu bagaite tujja gagula tegakolaki gasengejje gali mu koolo gavaamu ebizigo abantu nakyo nkibategeeza ebizigo bye twesiiga namba esiiga si lubaamu olufuta ebisinga biva mu mafuta endala ntono nnyo ze bateekamu okufuka ebizigo endala ntono nnyo ze bateekamu okufuka ebizigo ebizigo biva mu mafuta ebizigo bivaamu giriisi akozesebwa mu magaali kukanika biki amafuta gavaamu oyiro bamukola kuva mu mafuta amafuta gavaamu engoye
ate byonna Africa. Ukitegeera amafuta gavaamu engoye ze twambala. Amafuta ge gavaamu obuveera. Buli kaveera ke mulaba material ava mu era bagamba petroleum kakwata. Webale nnyo. Amafuta ge gavaamu ebidomola bye mukozesa amazzi. Bye musimisa amazzi. Ge gavaamu plastic yenna. Kitegeeza materials ze tubadde tulina okufuna mu mafuta ezo nga gali mu Uganda wano. Nyingi zijja sigala wano. Ate ng'era musobola supplyinga East Africa. Tigwobalako kiri kyokka kikole ki mafuta kugenda petroli na mafuta aganyonyi. Ekyo si kikulu. Bino by'obusigaza nali nsemba refinery ezimbibwe mu Uganda bisigale wano. Ekyokubiri ekifo ky'okukwata omukutu ogwo Aramta tegazimba tegavunda nti woba ojjayo n'ojjako by'ojjeeko. Mu kifo ky'okukwata omukutu ogwo nze nali nteesa bwe nti okuzimba omukutu gugenda ettanga sente nnyingi ezigwetaagisa wali okwata oluguudo n'oluzimba okuva e Bunyoro direct ne luyingira paka Tanzania. Oluguudo road si mukutu gw'amafuta lugenda kubeerako security, lugenda kuba lugazi bulungi, lugole nga lugazi bulungi lunene lubeeko n'amateeka lutambuza ebimotoka ebyo, lubeereko amateeka agakola ki agalufuga nga zi southern ng'emmotoka kaseyingirawo direct paka Tanzania. Kola we lugenda okutulira teekako flyover. Bakitegeera si kuba nti mmotoka y'amafuta yagudde nekola ki accident. Kwata truck 1000 kuba tulina obusobozi obuzigula tuleera zibeere ng'omulimu gwazo kukeera ku makya genda ku refinery wali neziruna amafuta nezitwala ogayiwa wosinzira okukola ki okutunda. European Union bwegaana okugaa nti amafuta go teegabule nga gagenze teekawo etteeka va ku bya Africa. Amafuta ge tukozesa mu Uganda mangi tugenda kusima amafuta naye tujja kusigala nga tugula amafuta okuva ebweru. Tulanga kyabusiru ekyo kyabusiru. Kwata Uganda bwe babeera nti amafuta gaffe tebasobodde kugagula katale kansi yonna gateeke mu Uganda ogaye nti Uganda tegenda kudda mugula amafuta bweru. Uganda ekuze amafuta tugeetaaga tusobola ogeekozesereza dola ze tukwata okugula amafuta ebweru okuwa amakampuni gagule ebweru tube nga tuziteeka no mu Uganda. Dola bw'ereeba nga nyingi mu Uganda ojja kusingana nga dola ebadde ku 138 ezze ku siringisi 1000. Kitegeeza bw'eneegula siringisi 1000 tugenda kuba nti sente ze tufulumye okugenda okugula engoye ebweru na biki byonna bikendedde. Uganda egenda kugaggawala ye yali endowooza yange. Naye lwakuba nti abakulembeze be tulina mu Uganda tebalumirirwa bannansi bo baagala kufuna ku kyamaanyi kutunda mafuta. Amafuta gandisigaddewo ne tugaguza bandiganye okugagula. Ekirala bwe bakeera ku makya ne bakugamba amafuta go tebajja kugagula ng'okoze oluguudo tolina kyofiirwa otaluza oluguudo abantu ne bakola ki ne bakukozesa ne batambulirako. So kati bw'okola omudumu gundi ziri enzizi z'amafuta zo zisigalawo tegavunda. Webale nnyo. So kati guno omudumu gw'ozimba singa ogumala n'oguzimba lwampaka n'oguteekayo ne bamala ne bakugamba amafuta ga Uganda tetujja gagula. Basebo mugenda kuyita mu mukutu egyo nga mmese mutandiko gyetambuliramu ekibatta ne pipeline. Era pipe zijja kubeerawo ate gye bujja bawoze nti baagala kuddaabiriza butuufu. Kuba abasajja basobola n'okukola akakodyo basobola okufunayo akabinja k'abayeekera ne bakawa bbomu ne bagenda bakuba omudumu ogwo bwe babeera tebagwagala. Anti kyenkugamba bye biri e Nigeria. Kakati amawanga mangi amafuta bwe galabikayo kitera okuba ekikolimu. Naye kitera okuva ku bakulembeze obutamanya n'abazungu abasapotaaginga. Omuzungu ayagala osima amafuta ositule kurudu yenna omutwale ewa bakole refinery nga bwolaba kye bakola mu golodi oba kye bakola mu mmwanyi bo basigaze ebikola plastika ebikola ki eno bakuweereze petroli basigaze material eno ena bakuweereze petroli kyekiri e Nigeria. Nti Nigeria bw'okimanyi nti mu Africa yesinga okusima amafuta amangi yesinga okufuna naye yemu ku mawanga agasingamu abantu abaavu. Era obutenkanyi obutali bwenkanya obuli mu Nigeria ng'abantu abamu bagagganya abalala baavu kyekibaviirako okuba nti babeera mu ntalo balwanagana waliwo okunyigirizibwa. Nga tumaliriza ensonga eno bwe kwata Nigeria ojja okwata ne Sudan eye Katundu. Sudan efunye mu mafuta okusinga Nigeria. Sate nga Sudan si yensi esinga okusima amafuta amangi. Naye bo bategeera kye balina okukola. Kyekyo omugenzi Gaddafi kye yali yakola. Amafuta gagalongoosezaawo n'amala n'agatunda. Amafuta tegadiba. Bw'oba omaze okugalongoosa n'omanya nti gali wano. Kati essaawa ya leero bw'okeera ku makya n'ogamba nti European Union esibye amafuta go tegajja kugenda. N'ogalongoosa ne gabeera mu Uganda. Ng'osuubidde Rwanda
ejja kuva wano egende mu Mombasa egula amafuta egavuga olugendo olwo nange Uganda wegali tesobola Kongo ejja kuva eri ejja mu Uganda egende egula amafuta mu Mombasa yagatuukira nga Uganda wegali Cameroon ne Nigeria anti berilanaganye petrol station kati zinenene teziriyo olw'ensonga abantu beekolera amafuta gaabwe ne bagatunda mu bicupa ate bagatundira na ku nguudo. Kati ekyo kyandibayambi. Kati oli agenda okulaba nga ogenda ku petrol station ogula amafuta ag'N$3,000 ng'ate wali atunda amacupa nusu 1,000 ecupa eno eya Fanta ennene. Ate kati amafuta agatundibwa kati nti ogenda n'onywa amafuta petrol diesel kerosene ogende ku g'ennyonyi omulembe gugenze gukyuka essaawa yalionze pikipiki nyingi zeendabye zitali z'amafuta nga z'amasannyalaze kati gwe bw'olowoleza n'emmotoka ziba zikoze zitanywa amafuta kati gwe bw'olowoleza ku kukwata amafuta ogatwale mbw'otunda katale kansi yonna nga bwe bwongo bwe bukwatidde awo beera oli ku mirembe gy'aba Stone Age matiriyo asigalawo mu mafuta gano ng'osengejje ng'oggyemu amafuta ffe gwe tusinga okwetaaga so n'olwekyo gavumenti yandikoze eki kati European Union tetwagala nnyo kuga nti kuba ensonga zeyawadde nalabyemu ensonga emu yabutasasula bantu we bagenda kuyisa mukutu kyeki kyokka kyendabamu naye tosobola kuŋŋamba nti gwe omuzungu oyagala nnyo ebisolo ngo bigenda kutaataaganya ebibira endowooza nti abazungu mutuleke ensonga y'obusiru eyo gye mwawadde ekitumba awo mwewamwe ebibira okuggwayo mwamala kuyisaayo mafuta ye bwe mwamala okugayisaayo ebibira ne mubimalayo abasajja abo bawadde nti agundi amafuta agagenda kutaataaganya obutonde bw'ennyanja Lake Albert amafuta agagenda kujjawo obutonde bw'ensinga gayita mu bibira gayite ne mu game park nze nina n'endowooza egamba nti abasajja abo obusente bwe bajjamu bajja kulambula wano game park yensonga lwaki bajja n'endwadde ne bazituleetera ezitawula ne bazitusiigira wano nze nalina n'endowooza be wabwe gundi national park abazijjawo tebaliiwo nze nalina n'endowooza abantu bano ababonaabona ng'ensozi zibagwira bakwate game park emu ensolo bazigatte bagigabire abantu bagibeeremu oba balekayo okujja okutulambula balekengayo bwe tunaba tusobola okwekolera ebintu byaffe ng'amafuta gaffe tuba tetwetaaga ssente zaabwe za bulambuzi tebalina kutumanyiira ate kusukka kale tweyanziza nnyo bannange nze era nyimirira ne gavumenti omukutu bwe baya kugukola ebukole babina bagazire tunaagakozesa wano tweyanza nnyo bannange kyekyo ekiri ku nsonga y'amafuta ne European Union nkubiriza bannange genda maaso ng'owuliza emboozi zaffe ez'enjawulo ku buli nsonga ebeerawo mu ggwanga.